Abantu 63 be bafiiridde mu kabenje n'abalala ne bakosebwa mu kabenje akaaguddeyo ku makya ga leero zaabadde essaawa 6:15 ku kyalo eky'Ekitaleeba ku faamu ey'e Asili ku luguudo olw'e Kampala Gulu. Leero ennaku z'omwezi 22 mwezi ogw'Okumi mwaka 2025. Akabenje kano kaaguddemu oba kabaddemu emmotoka 4, buses 2, emu ya UBF ne 614X eno nga ya Nile Star Coaches ne bus endala UAM 045V eno nga ya kitongole kya Planet ne UBK 647 eno nga Tata Lole ate n'endala ey'e Congo Toyota Surf CGO 51 32 AB 070. Okusinziira mu kunoonyereza okwakakolebwawo, ebbaasi eya UBF 614X eno nga ya Nile Star Coaches bwe yabadde ng'etambula eva ku ludda olw'e Kampala ng'edda eggulu n'egezaako okuba nga eyisa emmotoka eya Tata Lole ku kifo kyekyo kyennyini ekyaguddeyo kano akabenje, ate mu budde bwe bumu n'emmotoka eya bus UAM 045V eno nga ya Planet Company nayo yabadde etandise ate okuyisa emmotoka eno ey'e Congo Toyota Surf okuva ku ludda luli olulala oluva eggulu okudda e Kampala. Emmotoka zino era n'ezisinkana mmakati kwekkonagana ate n'ezikosa n'ezino endala ezitaabadde mu kuyisa eya Tata Lole n'eno Toyota Surf. Emmotoka zonna era ne zigwa ate mu ekyo abantu 63 okusinga ababadde batambulira mu bus eya Planet ne bafa, n'abalala ab'omu Toyota Surf nabo ne bafa, okukkaana omuwendo gwonna okutwalira wamu ne baba abantu 63 ate n'abalala abatannategeerekeka omuwendo nabo ne baba nga bakosebwa. Era poliisi yaddukidde ku kifo kino kye kimu eky'akabenje n'etwala abo abafunye obuvune mu malwaliro ag'enjawulo ate okusinga mu ddwaliro ery'Ekiryandongo okufuna obujjanjabi, ate n'abo abafudde nabo ne banga batwalibwa mu kaabafu oba mochari ku Kiryandongo Hospital. Okunoonyereza kwaffe nga kukyagenda mu maaso okwetegereza kiki ddala ddala ekyaviiriddeko bino byonna, tusaba abantu bonna abakozesa enguudo okuvuga n'obwegendereza naddala bwe kituuka ku nsonga ey'okuyisa. Okuyisa kuno okuyisiza we talina okuyisiza kye kikyasinze okuleeta obubenje obufiiriddemu abantu ate n'abalala ne bakosebwa bubi nnyo ku nguudo zaffe.